السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nanyimatenda amajjuvu mukuumi waffe omulabirizi waffe mu buli mbeera yonna. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala atusonyiwe ebyo bye tumusobya mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu, ate atuwe okwenenya n'okuba nga tuleka ebyo byonna ebiviirako okuba nga tubonerezebwa mu buli mbeera zonna mwe tuba tuwangaalira. Tusaba Allah atufuule abalongoosa ate atujje mu nsi muno ng'atusiimye. Amanya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo okutwala mu erimu eyitibwa Al-Mirath, obusika, nga tunuulira obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu butya bwe butambula, wabula ng'ate ekitundu kwe tuli olwaleero kiri ku kitundu eky'omwana ow'obwenzi. Ekibuuzo kyaffe kye twassa mu ddiiro ng'akasanga twakituukako, omwana ow'obwenzi akusikira oba takusikira? Buli abadde alina kye yeebuuza nkakasanga mu mativu, wabula nga tukyeyongerayooko n'ezimu ku nnamula eziyingiramu mu mbeera efaananako bw'etyo ezikwatagana ku mwana ow'obwenzi. Abasinga mumuyita mwana haramu, ne bayita mwana ki, byonna byonna bibamutuumye, mwana wa kibi n'abasigadde bwe batyo nga bamuyita. Naye omuntu ne yeerabira nti kibi kye yakola kye kisinga obubi ate okusinga omwana, kubanga omwana oyo ate aba mulungi nnyo nga Ibn Umar we yatugamba, kubanga baamuyitanga omwana ow'ekibi oba omwana omubi, ye n'abaga nti mwana mulungi emirundi esatu olw'ebyo by'aba akoze ebyawukana ku bakadde be. Wabula ate singa abeegasseeko ku kikolwa kye baakola n'aba nga naye mulayiri mwatambulidde, olwo nno lwafuuka omwana ow'ekibi oba omwana omubi. Tutunuulira embeera z'abamanyi, wabula ng'ekigambo kye tuliko eky'olwaleero kigamba ikhtilaafu al-ulamaa'u fi man yarithu au fi man yu'assibu waladu zina. Abaffe abamanyi baayawukana ne bagaa nti singa tuba tugabanyizza, tugeze omwana ow'obwenzi, mwana wo gwe wayenda awukeesezza enkya Allah tabarakahu wa ta'ala n'amugja mu duniya nga mugagga, wabula ate nga gye baliira bagagga ddala. Naye abantu abalina okufuna emigabo mu maali ye, ayinza okuba n'abaana abatatwala bya bugagga bye byonna, naye ng'alina ne banne be yazaalibwa nabo mu mbeera y'emu ey'obwenzi. Abaffe kyokka ne maama we nga gy'ali, abaffe ani ayinza okutwala ebintu bye singa tuwa abantu abalina emigabo? Ebintu ebisigalawo ne biba nga waliwo ebisangibwa nti waliwo ebisigaddeyo, kuba tumanyi nti muganda wo ku lwa maama tamalawo bintu byo, wamu ne maama yennyini bw'aba akusikira. Abamanyi balina endaba ez'enjawulo, abamu bagamba atwala ebintu bye byonna, abamu bagamba nedda, tugenda kulaba endaba zaabwe. Bw'aba nga talinaayo mwana mulenzi, alinayo baana bawala, ebintu byebyo biragawa? Endaba z'abamanyi za njawulo, wabula ng'ezisinga obukulu ze baayawukanamu enkulu ziri endaba 3 ze tugenda okutunuulira insha Allah ku nsonga eyo. Endaba esooka, anna walada zina la asiba lahu. Abamanyi abasooka bagamba nti omwana ow'obwenzi talinaayo muntu yenna ayinza kubeera ng'afuuka asaba gyali. Kye bayita asaba ye muntu okutwala ebisigabira by'omufu, ebintu byonna biba bisigalidde, amakulu bwe bajjako abalina okufunamu emigabo byonna ebisigalidde nga waliwo omuntu ayinza okubiweebwa nga tetumanyi oba byenkana ki oba byenkana ki, byonna tumuwa muwi. Fa idha maata ya'khudhu kullu dhi fardin fardahu. Singa omwana we aba afudde, bagamba nti abantu abalina emigabo mu maali ye, gamba nga nnyina eyamwenda, baba balina okufunamu emigabo gyabwe. Walbaaqi yuraddu ala ashabi alfuruudi inda man yaqulu birraddi. N'ekiba kisigadde ne kizzibwa eri abo abalina okuddizibwa, nga bwe tukimanyi nti oba n'abaana b'abawala ne waba nga waliwo emaali esigaddewo, abamu ku bamanyi bagamba nti abaana abo baddizibwa oba abalenzi baddizibwa. So emaali eyo ekwatibwa n'eddizibwa abo balina okuddizibwa, ng'omwana w'omuwala oba muwala wa mutabani wo. Ngeza tuli ku mwana wa bwenzi, saagala abantu tubule, tuli ku mwana wa bwenzi yafudde naye ng'abadde mugagga, alina n'abaana, alina ne maama we, alina ne baganda be. Au yusrafu ila baiti lmaali inda man la yaqulu birraddi. Oba abaffe ekisigalira ekyo kizzibwa. Amakulu endaba zino ze tutemaatema, abamu bagamba nti tuddiza abalina emigabo mu maali ye, oba ne tukizza eri ennyumba y'Obusiraamu ekuŋŋaanya ebyobugagga by'Obusiraamu gye bayita treasury, state treasury ey'Obusiraamu. Naye nga tukimanyi bulungi ezo tezikyaliwo, ogenda okugeraageranya kati embeera y'amawanga mwe gali. Fala takunu ummuhu wala asabatiha asabatan lahu. Omwana we
maama w'omwana oyo omwende gwe yayenda wadde baganda ba maama we tebasobola kubeera nga batwala bya bugagga bya mwana oyo biba bisigalidde oluvannyuma lw'okujjamu abalina okufunamu emigabo. Wabihatha ne ku nsonga eyo qala al-Hanafiya bagamba abagoberezi ku saidi ya Imam Abu Hanifa nga mwe muli amanyi ayitibwa as-Sarkhasi mu kitabo ekiyitibwa al-Mabsut omujallado ogwa 29 safha eya 199 paka 2 bakyogerako ekintu ekyo. Wal Malikiya ne ku saidi ya Imam Maliki nayo bakyogera. Ibn Rushd mu kitabo ekiyitibwa Bidayatul Mujtahid omujallado ogwokubiri safha eya 355 wa Shafi'iyya ne ku saidi ya Imam Shafi'i rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alayhim mu kitabo kye Imam Nawawi kyeyayogera kyeyannyonnyola ekiyitibwa kitabo kya Imam Nawawi ekiyitibwa Al-Majmu' mujallado ogw'17 safha eya 17 ne mu kitabo kye ekirala ekiyitibwa Rawdatut Talibina mujallado ogw'5 safha eya 4 yabinnyonnyola ebigambo ebyo. Adillatu hadha al-qawl bannaffe abasooka bagamba amakulu butunulya masala agasooka galimu emirundi ebiri. Abamu bagamba nti emaali eyo eddizibwa abalina emigabo mu kugifuna nga bekugambye abaana b'omufu naye nga tebamalawo byabugagga ng'abawala tusobola okukwata emaali eyo ntugitimatema ne tubaddiza. Aw yusrafu ila baitil mali almuslimina inda man la yaqulu birraddi, oba emaali eyo etwalibwa mu baitul mali almuslimina eri abo abagamba nti tetusobola kubaddiza nga ku saidi ya Imam Maliki rahmatullahi alayhi huwa Imam ahlul Madina. Bwatyo ye bwagamba nti emaali singa besigaddewo oluvannyuma lw'okutematema abalina okufuna emigabo mu maali y'omufu, emaali esigaddewo ekwasibwa oba ekwatibwa n'etwalibwa mu state treasury mu nnyumba ey'obusiraamu ekunganya ebibugagga by'obusiraamu okusobola okuyamba obusiraamu okubututumbula n'okubutumbula mu mbeera ez'enjawulo. N'olwekyo yendaba esooka ekyo nno tukirabye ku saidi ya Imam Shafi'i kyayogerwa ne Imam Abu Hanifa bwe kityo wamu ne Imam Maliki radiyallahu tabarakahu wa ta'ala alayhim bwe batyo bwe bagambye. Addalilu obujulizi obusookera ddala bagamba nti dalilu qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fa in lam yakun lahu waladun, omufu yenna bw'aba afudde nga talina mwana yenna, wawarithahu abawaahu bakadde ba babiri ne bamusikira kitaawe ne nnyina, fali ummihi thuluthu, maama aba alina kufuna kimu kyakusatu. Kuba tukimanyi bulungi taata wo bw'abaawo ne maama wo baganda bo tebajja okuleka nga obadde olina abaana, naye wano mu mbeera kiriwo nti tolina mwana naye maama wo ne taata wo webali be batekinga over. Mpozi ne mukyala wo bw'abaawo bamugiramu omugabo gwe, egisigaddewo ne bagabanya wakati wa maama ne taata. Maama alina kufunako kimu kyakusatu, ebisigadde byonna ne bidda eri taata. Wa hadhihi ummu nagamba nti ekyo nno nga kijja ojja gisanga mu surati aya eri mu surati an-Nisa aya ya 11. Wa hadhihi ummu wa kullu ummu laha athuluth. Kati nno tukimanyi bulungi nti maama yayenda omwana we ye yamwenda yonna, tukimanyi bulungi nti naye agwa mu muteeko gwe gumu, kuba aya yalagira maama kumuwa kimu kyakusatu mu mbeera y'okuba nti maama azze nga tewaliiwo baaluganda, maama azze nga tewaliiwo baana, wabula azze maama ne taata. Naye kati ku ssaawa zino eri maama yekka yaaliwo. Jjukira taata tukimanyi bulungi nti yeegaana omwana oba yamwenda bwenzi, sharia n'etamumuwa kuba tuli ku baana katulamula abaana ba mirundi ebiri. Omwana yeegaaniddwa mu maka era atwalibwa ng'omwana ow'obwenzi lwakubanga hukumu si yeemu, tabeera mwana wa bwenzi, ekyo kyo baakimuggyako, wabula n'ono ow'obwenzi akakasiddwa ddala. Kakati maama mu mbeera eyo atwala kimu kyakusatu, ye aya bwetyo bwegambye. Ekyo nakinyona naye Ibn Rushd mu kitabo ekiyitibwa Bidayatul Mujtahid mujallado ogwokubiri safha ya 355. Obujulizi obwokubiri bwe batuleetera bannaffe abagamba ekigambo ekisooka nti maama tatwala bya bugagga bya mwana byonna kyetuliko. Maama tatwala bya bugagga bya mwana byonna wankubadde nga yamwenda bwenzi ne bamumuwa amateeka ne gamumuwa ag'obusiraamu, naye ate bwe kituuka ku kumusikira nti ebyobugagga byonna tasobola kubanga abitwala, kubanga aya ezitulaga maama emigabo gye zaagirambika bulungi, emigabo giri ebiri, tasobola kusukka ekyo. Bwe tukwata emaali yo ne tugimuwa tuba twawukanye ku mateeka nga bwe galagira ag'obusika.
newankubadde nga mwana wa bwenzi tekigamba nti tigambibwa nti amateeka g'obusiraamu agasigadde gonna tegamukwatako. Nedda, etteeka lyali limu eryamugjamu obusika wakati we ne kitaawe n'okubanga bamubala nti kumwe ku sayidi ya kitaawe, naye ebisigadde mu mateeka g'obusiraamu gaba gamukakatako ng'abasigadde. Qawlu rasulu sallallahu alaihi wasallam, nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera hadithi n'agamba nti fi khabari almutala'inaini, amawulire agajja gakwata ku babiri abeekolimira. Wa kanat hamilan, omukyali yali alina olubuto. Fa ankara hamliha omukyalo oyo oluto lwe bbaawe n'aba nga yalwegaana. Wa kana ibnuha yadda'i ilaiha, omwana oyo n'abeera nga yali yazzibwa ku sayidi yennyina. Thumma jarati assana fi lmirathi annahu yarithuha, oluvannyuma ekiseera kyayitawo omwana n'afa, ne kikakasa nti maama alina okujja okubanga alina okukola ki, okusikira omwana oyo. Watarithu minhu, era n'omwana naye akola ki, ateeka okubeera yarithuha watarithu minhu, omwana oyo nga ennamula zigamba ateekeddwa okusikira nnyina, ne nnyina ateekeddwa okumusikira. Ma farada Allahu laha, naye ng'asikira ekyo Allah kye yamuwa nnyina. Eyo no hadithi yajja mu Sahih Bukhari kitabu tafsir, mu kitabu tafsir babu naam mujalladu gwali gwa mukaaga asofa eyokuna. Hadithi eyo yajja ng'ennyonnyola ku nsonga efaananako bwetyo. Abasobodde okubanga aginoonya osobola okuginoonya. Yali yogera ku mugabo gwa maama mujalladu, omwana nga abakadde ababiri beekolimira ne bamukanyugira maama. Wakana ibnuha yadda'i ilaiha, omwana oyo amakulu omukyalo oyo baali bamubalako omwana oyo nga naye yezzaako omwana. Thumma jarati sana, seera kyatuuka ekyokusirigana wakati wa maama nani n'omwana, kuba tukimanyi bulungi omwana asikira maama ne maama akola ki, naye n'omwana asikira maama. Ma farada Allahu laha, naye nga maama ataalina kusikira mugabo ogwo Allah gwe yakola ki, gwe yamuwa. Wa farada Allahu laha thuluthu, nga bwe tulabye mu aya yakulembedde nti maama Allah yamuwa kimu kyakusatu singa omwana afudde, mutabani we afudde talinaawo mwana. Ekyokubiri nga maama tewaliwo baaluganda, bwe bulombolombo bubiri obwo bugobererwa. Awi sudusu la antakuna asibatan, oba omugabo gw'ekimu ekyomukaaga, that is nga waliwo omwana oba nga wasangiddwawo oluganda, abooluganda abasukka mu olwo maama tasobola kubeera ng'afuuka asabata, tasobola kutwala byabugagga byonna n'abimalawo. Addalilu rabi, obujulizi obulala bwe twesembesa ku mbeera eyo, inna ithbata al-usubata liqaumin, okunywezaawo omuntu okubeera ng'asobola okutwala ebyobugagga by'omuntu eb'ekibiina ky'abantu oba sayidi oba gurupu yonna ey'abantu, kubanga esobola okutwala ebyobugagga byonna ebitaliiko kigero. Liqaumi l-ummi, ku sayidi ya maama bwe tubanga tugambye nti basobola okutwala ebyobugagga ebyo byonna. Ibtalu lhukumu athabitu binnassi, olwo tuba tuggyeewo etteeka eriramula nga teririko obujulizi. Wadhalika anna Allaha ta'ala sharata litawrithi al-akhi li ummi an yakuna al-miratha kalalatan mutlaqan, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okuleeta etteeka lya kalaala ery'omuntu okubeera nga asikira oba muganda okulwa maama, tawrithi al-akhi li ummi, muganda okulwa maama bumugatta naye maama okubeera nga akusikira, an yakuna al-maytu kalala, kwe kubeera nga omuntu yafudde naye nga talinaawo mwana yenna, mutlaqan, amakulu nga generally talinaawo mwana yenna. Fala yakunu lahu faru warith, oyo aba talina mwana. Wa ala alqawli bi anna al-asabata al-ummu asabata lilwalad, kati n'omuntu okugamba nti maama asobola okubanga atwala ebintu by'omwana oyo gwe yazaala singa aba afudde, idha mata alwalad wa taraka ibnuhu wa akha li ummi, singa omwana aba afudde n'alika omwana omuwala ibnata, mutabani wa afudde gwe yayenda naye n'alikawo akaana akawala, n'alikawo ne muganda we maama bwe yabazaala mu mbeera y'emu. Yagamba nti yakunu nisfu li ibnati, omwana oyo aba alina kufuna haafu eya maali ya kitaawe, walbaqi lil akhi li ummi bilusuba, nti omuganda woono ku lwa maama olwaba agenda kutwala emaali yonna esigadde. Wa tawrithi al akhi li ummi biduni an yakuna al mayita kalala khilafa an-nassi, kukuleeta owooluganda nga omufu taliseewo omwana, nga omufu aliseewo omwana
kibeera kyawukana ate ku mateeka kuba tekimanyi bulungi nti muganda wo ku lwa maama ajja okusikira gwe muganda we nga tewaliiwo wa luganda nga taliiwo mwana yenna. Okitegedde bulungi nga tolinaawo mwana yenna. Kiba kitegeeza bwe bamuleeta okumusikisa mu mbeera tugeze nti olina muganda wo maama wammwe yabazaala naye nga abazadde mu bwenzi ne bukeera enkya n'ofa n'oliko akaana akawala. Kaana akawala koolese muganda wo oli maama wammwe lwe yabenda takkirizibwa kujja kusikira ggwe kubanga olinawo omwana bw'abe muwala oba abe mulenzi mu mbeera yonna. Etteeka bwe lityo we ligamba. Naye ate wano mu mbeera bagamba nti ku sayidi ya maama, jjukira abaana maama bayenze bonna balibwa ku sayidi ye. Kabagamba nti abaana maama bayenze omwana we bw'afa amusikira n'abe ku sayidi ya maama. Kati abaana be bonna bwe batyo. So mu mbeera eyo abo abaana oyo omwana naye abatakkirizibwa kujja kusikira ono kubanga abamuganda we ku lwa maama ngwadde babenda bwenzi. Era tusigala tubala hukumu yeemu nga bwe tukibala mu mbeera y'okukola ki y'okutematema ebyobugagga. Addalilu khamis qala Allahu ta'ala bifunga tunagenda wali Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun, bw'aba omusajja nga talinawo mwana yenna naye nga ayinawo nga agenda kusikirwa talina mwana yenna, aw imra'atun oba mukyala, walahu akhun aw ukhtu nga ayinayo oluganda omu omusajja oba mukyala, falikuli wahidin minhuma sudusu, buli omu kagamba ayinayo bombiri, ayinawo mwami n'oluganda omuwala n'omulenzi, oba ayinayo oluganda omu, falikuli wahidin minhuma sudusu, buli omu afuna kimu kya mukaaga. Fa inkanu akthara min dhalika, bwe babeera basukka ku omu, amakulu nga basukka ku omu oba nga basukka ku babiri, kubanga ababiri babeera bangi n'abasatu babeera bangi. Wano mu faraidu n'olwekyo fahum shuraka'u fi thuluth, kuba bugatta ekimu eky'omukaaga ky'omuwala n'ekimu ky'omukaaga ky'omulenzi mu bano baganda bo ku lwa maama kiba kifuuka kimu kya kusatu. N'olwekyo fahum shuraka'u fi thuluth, Allah kyava atugamba nti balina kugenda mu kimu kya kusatu mu maali yo baganda bo nga tolese mwana. Suratu Nisaa raqami 12, Suratu Nisaa ayo mujjo gisanga aya ya 12. Addalilu khamis, obujulizi obwokutaano. Oyo bigambo ebyo Imam Sarkhasi oba amanya yitibwa Sarkhasi mujalla yakyogera mu kitabo kiba al-Mabsut mujallad gwa 29 swafa ya 1088 paka 1098 paka 1099 yabinyonyolako. Adalilu khamis, obujulizi obwokutaano, innal usubata aqwa asbab al-irth, mazima ddala tewali kubuusabuusa nti mazima kye bayita asaba oba omuntu okutwala ebikusikira ebyobugagga ebitaliko kigero yensonga oba omuntu okubeera asaba gurupu y'abantu nga bwe twatunulya yensonga esinga okuba ennene ennyo mu byobusika. Wal idlal wa illau bil inathi aqwa asbabil idla, naye ate era n'ensonga y'okuyitira ku mukyala emu ku nsonga ezitwalibwa okuba nti ensonga nkulu nnyo mu byobusika, enkulu ennyo ddala ez'okumwanjo. Fala yajuzu an yastahiqa bi aqwa asbabil idla, tekisobola kubeera nga nti ensonga esingira ddala obukulu ennyo okubeera nga esembeza omuntu eri omufu okubanga afunako wahuwa al-idla'u bimadha bil ubuwa, kwe kubeera nga omuntu ayitidde ku taata amakulu omusajja omuntu gw'oyitirako okutuuka okusikira omufu ziri ensonga bbiri, imma okuyitira ku saidi dhukur au saidi au jihati al-inath, ku saidi y'omukyala oba ku saidi y'omusajja. Bweba saidi y'omukyala ye nnyoko, bweba saidi y'omusajja ye kitaawo. Kakati ensonga ya taata yatwalibwa nga nkulu kubanga omuntu buli waba nga yitidde ku saidi ya taata abeera n'emikisa 10, giba 10 oba 99 ku buli 10 okubeera nga afuuka asaba okufuna ebyobugagga ebitalina kikomo. Naye ate ku saidi ya maama teriyo mukisa gukufuula asaba. Ebyo jabisanga As-Sarkhasi yabyogera mu kitabo kitwa Al-Mabsut mujallad ogwa 29 safa ya 1098 paka 99, naye yaddamu n'abinyonnyola. Wadalilu sadisi, obujulizi tukyali ku kigambo ekisooka, abaffe maama takkirizibwa kutwala bya busika bya mwana bisukka ku kimu ekyokumeka kimu ekyokusatu. Naam, adalilu sadisi, obujulizi obw'okumeka obw'omukaaga, innal miratha, mazima ddala obusika innama yathbutu bin nassi, bujjawo na dalilu oba na bujulizi, wala yujadu nassu thabitun fi tawrithi al-ummu akthar min ath-thuluth ta'siban, tewaliwo bujulizi bwonna butukakasa nti maama asobola okusikira omuntu ne bwaba mwana we okusukka ku kimu ekyokumeka ku kimu ekyokusatu
wala fi tawrithi al-akhi li ummi min as-sudus ta'siban, wadde muganda okulwa maama naye talinayo mugabo gwonna gusukka kimu kya kusatu bwe babanga babiri, bw'abanga omu talinayo mugabo gwonna gusukka kimu kya mukaaga. wala fi tawrithi abi al-ummi, wala fi tawrith abi al-ummi, wadde obujulizi obutulaga nti taata wa maama asobola okuba omusika, wa ashbahihi n'abamufaanana, min asabati al-ummi kusaidi ya maama mu bannyina, wala qiyasan aidan, tewaliwo wadde kugeraageranya kwonna, fala wajhu ithbatihi, tewaliwo bujulizi bukikakasaawo ekyo. Amakulu bw'ofa wadde kusaidi ya maama waliyo, kuba wadde maama we yakwenda bwenzi naye ng'olinawo omwana, tewaliwo mukwesese gwonna baluganda ba maama we bayinza kuyita kujja kufuna ku maaliyo, kuba ne maama yennyini tasobola kutwala bya bugagga byo byonna kubitwala kubimalawo wadde yakwenda bwenzi, era aweebwamu omugabo gw'alina okuweebwa kubanga ye alina okusikira. Okujjako oli gwe baali bayitanga kitaawo, oyo ye takkirizibwa era talinaawo kantu konna kayinza kufuna. Bannange eyo n'ensonga ebigambo ebisoose byabamanyi byebyo bye batugambye nti maama talinaawo mukwesese wonna wayinza kuyita kufuna kimu kufuna bya bugagga bya mwana wadde yamwenda bwenzi byonna. Abinnyonnyodde ojja genda mu Ibn Qudama mu kitabo ekiyitibwa Al-Mughni mujallad ogw'omwenda safa ya 1018, ne Ibn Rushd naye n'abinnyonnyola mu kitabo ekiyitibwa Bidayatul Mujtahid mujallad ogwokubiri safa ya 355, bwatu naye n'abiranga abinnyonnyola. So ekigambo ekisoose kyekyo kyabamanyi. Insha Allah ate tujja kutunulira ekigambo ekyokumeka, ekigambo ekyokubiri, tulaba ate abokubiri bo ndowooza ki gye baalina ku mbeera efaananako bwetyo. Singa omwana ow'obwenzi aba afudde n'aba ng'aleseewo omwana, abaffe emaali ye beesigaddewo, oba kale taleseewo naye nga maama waali alina okumusikira, emaali esigalawo eragawa? Kibuuzo kikyaliwo awo. Insha Allah tujja kukiraba ate mu ndaba ey'okubiri, tulabe bannaffe abokubiri bo baali balowooza ki ku mbeera efaananako bwetyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.